Omwoyo gw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi gusabiddwa ku Ekereziya ya St. Javile Bunnamwaya. Mukama waffe yatuyigiriza essaala kitaffe ali mukulu tugisome nga tusabira munnaffe naffe twesabire twetegeke bulungi okugenda okusinkana Omukama mukulu. Kitaffe ali mukulu. Abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati, bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti, bannabitone, ab'eŋŋanda n'emikwano babaddewo okuwonga omwoyo gw'omugenzi eri omutonzi. Ab'eŋŋanda bategeezezza nga bwe baviiriddwako eddibu eddene mu nnyumba yaabwe era nga mukulu we John Sali ategeezezza ng'ono bw'awezezza omwana ow'okutaano okufa ku baganda be 7. Nayogeddeko ne maama ekiro bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire. N'aŋŋamba nti senga mwe ababiri temubaddeewo balinzise ne Tamale. Wadde nga mu bigambo by'omugenzi by'abadde ayogera nga tayagala kya kumutwala kusabirwa mu Ekereziya, mukulu we ategeezezza ng'abantu bwe baamufuna mu bukyamu. Ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu Ekereziya, naye yakimalayo atya. Temuntwalanga mu Ekereziya, Father Kibi okumpita akalambo. Sebasomye wano si Father Kibi. Baba Oluganda beebazizza Ekereziya okukkiriza okusabira omuntu waabwe. Mwami wange tabadde nnyo musabi mu kyaki, naye kino bakikoze olwaffe abamu. Bwana mukulu oyo eggulu yasibye ku bunkenke ng'okujajinga kungi, consultations nnyingi. Era bategeezezza nga Tamale bw'abadde omusajja omusaazisaaza ennyo. Wagambira nti munziika nga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri sirias. Abaana bagamba obulamu bwa kitaabwe bubadde bwakyuka okuva lwe yayawukana ne gavumenti nga nabo olumu babadde bamwewuunya. Ndowooza muzeeyi abadde depressed, abadde n'obusungu nga neyeefulamu biraba byaki bya busungu, ng'azuukuka ekiro n'ayomba nga naye bayombesa tebakola ki, tebaliiwo. Bano era bategeezezza nti omugenzi agenza okufa nga yeekubye mu kifuba. Ffe tukkiriza nti taata ali mu ggulu, taata ali mu ggulu era tufunye malayika endala etulwanirira. Muzeeyi tumunenye ebyamusobako, naye nga ffe tumanyi nti ffe tetusobya. Abafu teboogera, twogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale gwe yanyiiza. Atuuse n'okutegeeza nga bw'agenda okugenda e Mengo yeetondera obwakabaka olwa muto we. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu, naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro, sigende njogere naye ku lwa famire. Mu bubaka bwa gavumenti obutikkiddwa minisita wa Kampala Ajat Minsa Kabanda atenderezza omugenzi obuvumu bwe yalaga ng'akolera gavumenti n'okuba munnamawulire omugundiivu. He had a force of mind that kept him on top of the discussions and he earned himself such great respect by everybody. Abakungubazi buli omu aliko by'ayogedde ku mugenzi. Mbadde beneficiary wa maanyi mu birowoozo bye, ate era mbadde victim mu birowoozo bye. Oluusi nga kuba nakupirada nakuteeka wali. Abadde yettanira okwogera ekintu kye nga bw'akiwulidde n'akikuteera. Fiiriddwa kuba ye muntu gw'obadde otula naye n'akuwa ekyo kyennyininyini ky'oteekedde okufuna. Omulambo gwa Joseph Tamale Mirundi gutwaliddwa mu maka ge Zana gye gunaggyibwa olunaku olw'enkya gutwalibwe mu maka ge Ekyengera n'oluvannyuma gutwalibwe Kaliisizo mu kyotera ku lw'omukaaga omugenzi gy'anaaziikibwa ku Sande eno. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.